Ntandikwa tugenda maaso Spia Films. Ekyatandika butandisi ate nate. Tugenda maaso Richard ne Benard bananyini filimu. Ekyali ntandikwa. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Twaga tubenga tumanya obwenzi bw'omubaka. Cheetahs Patrol. Ate nga tujjukira okukoma ekitundu ekyasooka nga emitawaana gijjidde abamu ku bendera mu maka. Kaka twetandikidde mu kitundu ekyokubiri ono yamufunzizza. Bannange nange mpulira bulala naye njagala ya ddala oba byakungulu. Waliwo ebyokwagala eby'omutima n'ebyokungulu. Waba wayingira ekibbaala awo. Empa ekyupa ejjude. Ennaku zino omwenge tegukyaliko ni oba buzibe. Edda omwenge bagunywanga n'ekiro naye kati n'emisana bagulumba. Naye munaye tonimba nze ntyanya abasajja abasiba obulembo. Ono asibye akalembo. Manyi biwabyasa ajja kudduka. Nze jazi tubikompola byokka siri kisazi kimu jazirazi abalasiti. Kale neyongedde okwagala awonderaako nfune ne kabugumu. Ngeni wabula mwana gwe nnyoko yakuwunda. Twala eri yali Katonda. Ebbaala bagirumbya misana. N'esooka onindeko. Olimbya lava ebyaddala oba weesibe bya bulembo. Mbuulira tonkula ebyasungula. Efirimu egenda maaso. Omanyi lwaki nkyogedde? Omwana alwawo okwesiga abasajja. Era agenda maaso n'omukazi akaza mutaka. Alaba oba ali ku mulamwa. Bagiyita obwenzi mu maka kyekitundu ekyokuli kye tulaba. Ate nga n'ekitundu ekisooka kyo kyafuluma dda. Kane wabaawo omulala ayingira. Saba ebyokunywawo. Najja afunemu kasoda. Azaafunemu kasoda azin sodaale. Wane mwana gwe. Eyo limba tali muntu ayinza kwagala mutima wonna waatyo. Nze nno ngukwagala. Eno waliwo ali matiza ekigambo. Omanya ekigambo kyo gye kikoma okunyonyogera amatu g'oyo g'okigamba. Omanya weekitudde kiba kisiisidde. Kati omuwala ono aba ali kasoda. Mutaka ali kasoda. Ebizibu nga byakukedde otuula onywemu kasoda obe ng'obyerabira. Naye soda ssebo naye ayinza okukuba. Kale mutaka ogenda okulira obukule. Ani akuba obukule module eno? Efirimu nekyatandika butandisi firimu yaffe eno. Sooka olindeko. Gwe mwana gwe. Kyekigenda maaso. Muli kuki? Gwe oba olaba ki ekigenda maaso? Toyina maaso. Ono yaani? Nze mmanyi oba wampita oba gwe tosobola kiraba nti muntu wange. Ine mukazi gwe. Mwana gwe n'omuntu n'enkusanga ne weekaza nga waŋŋamba mbonjagala. Dama gwe oliko omuyaaye. Tonyumya byabayaaye. Omuyaaye si muntu. Kyogamba omuyaaye alya mmere ki gwe atali muyaaye gy'olya? Yaani yagamba nti gwe waakabye ennyo gye ndi. Ngeni wabula mukazi gwe. Oye musajja gw'olina osaze olayika ennyo ogenda maaso n'oyo nejjeko. Mutunuulira ali. Yenna mulabe gw'oyogera naye alinga omwala gwe tompita mwala. Wama baby kakana weeremanga mu katanga wansi batandika. Ate uno yeesibye obulembo ayinza okuyisaawo. Efirimu egenda maaso. Naganze toddamu kumanyira sirina grade zo funa grade zo. Mulabe ena atunulanga grade. Sebo nze ntunulanga grade. Nagamba sebo osazeewo nkyawe lwakuba oyo. Nagamba niwe nawe natolina nakyoli. Tumalira bumalizi budde kweni onvumira oyo. Oyo gw'onvumira mulabe waatunula. Bannange ono waakabi. Omwana agalula nnyo. Kola ekintu kimu. Ngeni kati kankubulire. Esente zange zonna ze nkutaddemu ontwalidde obudde bungi. Osobola kunsasula ebintu byonna bye nkuwadde nze nve mu bulamu bwo. Wenna sebo sente ze nakussaamu engoye z'oyambala ojje eno bakwane.
bannange oli musajja mukyogaba olangira era kyobola natamu obusajja obukopi nze bannange lodimbo bamubaze ni mukopi kola kimu ompe ebyange enve wano omyene yekyanga sente tuzibawa tubaagala enikwata namuwa katopu ya leeke nze ne buno omubukuwa n'ebizigo ngenda bikukokoolako jamu empeta kwata obuwetabo olwo wampaawa nnyo lyoko nnangire n'engatto naazimugjamu kwata bugatto bwa layisi kyokka obwasamira ne bu iyalingi mbumuwa kumba ali mu kwekaza kyokka eno bamuwambula yangwa n'akalega nze nakagula ano bali ku kyate nigapa yedde eno wansi kati no ne kasirwale bakamugizaamu sebo ezange nze nga bw'obeera nange tonyambalira buwale bupya kwata ompalezo mbolo mpadde nnyo omusajja waawo agabanga waagabulula obukopi obukujjudde omukazi ayinza okuvumira mu nsobi gy'akoze kati omuyenga bamugamba tugende kati kumba omuyaya bamwanguyirizzaamu kuba ono gwe batute siriwale simuli amanjiza naye bamanjiza ntya kanaka simanyi sibandabye musajja atunga akwata siriwala abadde amanyi omuwala bw'anaamukanga mumpe ebyange bye nakuwa ajja kwemenya mu mutima akyuse mu nkola yamuwa buwi etandika mukasa Richard Lubaale tutandika kitundu kya kubiri natenga bulijjo kuva Emmy's production era nga namwesezi Elizabeth namu Elizabeth nga next kudeni kwali kakatuddako ewa Choya William ali wano naye yafunye sayizi tula baby omanya ebintu byamukwana ennaku zino byakyukamu malidadi zamu bannaye mwana gwe natwijuka Richard geni ompadde essanyu nze nagamba kuwa essanyu nze nina essanyu lyonna geni obula mwana gwe nzinira namu omwami ono yalina omukyala gwe yali ayagala era ng'alina obuvunaanyizibwa wabula yagwa ku maama Simoni nanyene sente zonna mbuto najjamusaamu esente yeza maridadi kati yamwerabiza ewaka ekyatandika Lubatu Patrick ne Isima Wobulenzi efirimu egenda maaso najjuko Wini namyalo Prosi njagala olabe kakati seba alina n'abakozi abamukolera ali n'atumya bbaasa ayagala bamuleetere wabeeko ebbaasa gye bamuleetera efirimu egenda mu maaso ng'amugamba nsooke mbeeko byenkuuka kaseni nkwagala ebyaddala ng'amugamba nigolabika n'okuzannya ozannya naye ngenda kulaganiza siseka alina gwakubidde namugamba bamuleetere ebbaasa bamuvuga K. Bernard editor firimu eno ebbaasa mukwano yaki eri serious kani ng'amugamba nisaagala oddemu kweraliikirira abasajja bamu mwagala abakazi ne babeera nga kwegamba bw'abaako kyayagala gamba ng'emmotoka oba ekyapa olabanga obulamu bwatutte kali ng'amugamba saagala olabike nti ogenda maaso n'okugwa ku nkonge nti onoonya ssente kungulira ttaka nze nkuwadde ekyapa William Muchoya bamuwadde ekyapa abakazi be batyo bambala amakulu nti sibasangika kali ng'amugawulira ulira otuwato sirindiko mbu ali sirindiko mama omanye ebikolwa by'omukazi byakola bibireetera omusajja okulaba nti omukazi oyo aba mulungi era William yalabye ddala nti omukazi ono yeyongedde omwagala awulira essanyu mu ye naye gamba nkuwadde ebyange togezanga olowooza kunkyawa ate gwe bakukyawa oyagala kunkya sisobola ndayiraga nnyabo era siriyenda omwami ono yali mufumbo naye atandise n'okulagana eka talinaayo mukazi
Dekandabe oba ogenda kunkyawa omukazi bannange era abakazi tebatondebwa kugaba bya bugagga asooka n'akulayiza era abasajja ebiseera ebisinga abeeyunirira ku bakazi ofundikira ni gwe afuuse ddemu nkuwadde on condition yendako ebbali olabe naye ate omukazi oyinza omuwa n'omwana omuwa naye era nayenda ebbali kati omye bamuwadde ngenda kwagala mukazi gwe ali ku nkya yange ali bawattima jangu gwe nkulage kawundo yekyoya William omukazi amuwadde okakasa byange efirimu egenda maaso ekidongo kifuuse ekidongo abantu bali mu kibaalo bakazi abalina sente bawaamu ku baami egenda maaso nagambe tukyatandika ntandike genda okuddako eno mwana mulasita ali eno akola nnyo kandi abaako kyaba nakyo afune kasente nsada gamunywa alina okulanda mbaawo nazo zimukoza kati munywanyi waabwe yajjanga zebalako mwana leero ngoze musanyufu mwana kyekiriwa leero ng'osanyuse bantandikirewa firimu bagiyita obwenzi mu maka kitundu kyakubiri the cheaters omusajja aba n'omukazi gwayagala kale gwawasize ewaka ebintu byalaavu bizibu oba omutuufu gwobayagala yabaani olwalero ebintu ngaebyaba byatabuka dda efirimu egenda maaso kati mbw alina akamaali kabadde abala era akamaali kanale kagenda kubanga aketuusaako kano akakazi kenaguddeko kafala mwana ina nkubuulire era ono bba waako eyakaleka lwakuba kale ono bba waako mbu simanyi wagundi bano bagundi basafaari era nagambye nze kibiyomba sigenda kuddawo kuzanya omukazi kati kibiyomba yayambadde dda era agenda sinkana omukazi gwagenda osinkana nibaawo amulekawo nnyo bano abavuzi ba safaari kati kibiyomba pulaani ye ayagala agende alabe nga abaako kyakola katubuulire ate ow'eggulu emboozi z'abavubuka ennaku zino tezikyali mu mulamwa guzimba okuggyako okugeya abakazi baba basuze nabo ali omukazi bagamba nti akaana akatagenda katenda mamwako okufumba wulire omuyaayi natambudde nenga osanga abavubuka nga abakazi be basula nabo bakeera mu kasitenseni kubanyumyako nti gwe watomedde nti ono yabadde embaliga nalowooza zabadde mukimagulu naye alayika alina mbaliga buli omu aba anyumya ku munne abasajja ennaku zino olugambo balweddiza naye nga n'abakazi babayo abanyumya ku basajja kiba mirundi ebiri ye omukazi kyoba omanyi ali wetaaga omaliza ebintu lengera kuba abadde wanene ayombye okufa obufi yasuze mu bwenzi ng'alina n'omukazi owuwe sooka endabe tuba tuli awo kibiyomba tuba tuli awo ajjayo woovulo atandika okola sooka ojje mukulu teyasuze waka kanzije ne basooka bafuluma ebbajjiro kalinga mugatabuki wajje wasuza kati omusajja bamubuuza gye yasuze n'adde ensajja laata sebo ekyokusajja laata mu bufumbo bakiwandiikawa era we nasuze omukyala atabuddwa musajja gwe mazeeko emirembe waliwo ennaku wetuuka nekwokera ng'omusana n'okyusa ne langi mukazi watukyaliko olusu lufaanana nga kala y'enviiri gy'alina mu mutwe kuba omwami amusuulirira n'agamba naye kaakati gwe bituuse ne erosi tejja kusobola tereka ngenda kutwala kugombolola
kati gwe ssebo dderi n'okuba ebikalu byo n'okwata ekkubo n'ogenda eno ne ku mulimu toliwo omukazi obadde aswamye alabe enzija ya mutaka kumbe yasuzze bweru owulidde abantu abaali banywa sukaali ekiro ewiiki kati kiro baginywa omwezi mulamba kirabika sente zirina gye zidda mukulu development kijogezaako okukolawo gyotamanyiiko fe ab'omunjuyo twetaaga otubuulireko talina amuwadde 1,000 ate ng'obwetaavu ewaka weebuli gamba banno bakuwa sente nze ngende ngula emmere tonzanyisa saagala olekenyo kale efirimu egenda mu maaso malako bumazi mirembe kakano ogenda okudda eno amaka tugalengerenge gye gatabanguseemu kati ate no waliwo akuba banange banakulaba mwanange bebuzabuza bane nkwagala nnyo mukwano abawala b'ennaku zino bakula kunoonya kalimu sibakyagana kubeera maka g'abasajja kubanga yala abeera mu bufumbo abanga ali mukomera kati ono ali wanaala kumanya alina omulenzi gwaliko naye ssebo ewaka yeepangisiza akazigo ke omukazi yenna oba omuwala olwaleero bw'abeera n'akazigo akake aba amanyi asobola okukuula abasajja 6 nga buli omu amugamba nti gwe olina okunsasulira enju kati ye alabanga ye kennyini aba bizinensi naye n'omala okimugamba nti weetunda ayinza okufunya omumwa naye ng'ekyamazima kyaba akola bw'agenda mufumba alabanga kimuyisa bubi buli kaseera kubeyuka era essanyu lye ye alaba aba alina emirembe ng'agenze kuddalya kati alina gwakubidde amusinkane babe nga bagenda maaso n'okuddalya njagala olabe bagiyita bwenzi the cheaters mutaka aba ali wano kajja kasooba kuguddemu tebaani ne bannange namyenya bannange ogwawo bugwi tugenda maaso waliwo abadde alaba bano babali kuki katonda ati namyenya yamukubidde sse balina akazigo ke abawala gye balitakiriza mu kusajja kutuuka waka kati namyenya ku nyambala gye yambadde yanyumye baaba n'ayitawo efirimu egenda maaso nkeni ngenda kulaga omukwano leero we yabadde amulaga yatamanyi watuufu wadda nagambe ova kukikomera no waddako kweni waliwo ewammwe abadde amulagirira naye nga gwe balagirira naye olumu obwo nga abulekaka tugenda mu maaso mulembe gwa kweyagala bweyagazi bantu kwonooneka bwonoonesi buli omu abeera awo olunaku lukya abantu bakeera ku makya kubuuza oba leero ngenda kuwenda kwani teriyo kulowooza ku kintu kyakuba ni muntu atwala famire mu maaso aba alowooza ani gwayendako njagala olabe nga bakwata kubo kweyongerayo bagende bakatiriza ekikolwa kyabwe ekyokwenda efirimu egenda mu maaso njagala olabe budde nga bwetooloola budde nga bwetooloola nga bannaffe beeyongerayo bagiyita obwenzi mu maka ekitundu ekyokubiri oba abenzi kale akati no batambula omwana kyeyakola kwekuleka ndi aleeta omulenzi ono ewaka waabeera munange nali napangisa wano naye lwakubenza omwezi ennaku zino zikyali nyanga oba ono nyambako buli musajja gwafuna
amuleeta n'amulaga bw'abeera era ng'amugamba nimpangisa abawala b'ennaku zino so balina n'enkola tebakyagala kubeera n'abasajja batali bafumbo. Funa omusajja atali mufumbo buli kaseera aba akyala. Kyetaaga omusajja aliko ekkomera ng'ewuwe bamunoonya nnyo. Walwayo bamuyita kwegamba oba omuwona mangu. Awo olabira nti system buli kimu kiri upgraded kati. Obwenzi baba upgradinga. Tebakyayeetundira ku makubo naye nga baba ekyamazima nti bakola ki? Era bw'omugamba ndi oli malaya kimuyisa bubi. Aba takyagala. Kuba naye aba akimanyi si kirungi naye nga kyaba akola. Ekyamazima amazima gakaawa. Egenda maaso. Kale bakola basooka. Ne beetawaanya awo eddakiika ze beetawaanyizza. Era babadde aki? Omwana kwe kugalawo. Basooke beeyongereyo. Waka wa muwala. Awo ndowooza kakolera. Saagala ogaye nakuswazizza. Tugende. Ng'akwata kasimolo sayizi ke. Tuddako mu saaluuni. Ono musajja atwali wano kipyompyo. Kadi kipyompyo. Mwana kipyompyo. Osobola kuwumbula. Oli ene bakuweweeta. Weni tabuki. Geni munange nina okuweweeta omutwe nina okwetereza. Kipyompyo. Nakuleka mu bbaala. N'agamba ni okimanyi nuli ebintu nze bwe nagenda nga gw'okyaliwo. Nze nagwa mu bintu. Nagwa mu antisavvu. Naga kati nze sikyali baguledi zo wabaaki. Laba nnono wenoyogera nga abaavu. Ntonjogerera bubi. Olwo nafuna omuzungu. Mwana mwala munene bw'ati. Yampa emmotoka. Nze sikyatambuza bigere. Yekyoya William. Ambye nevuga. Kati ngamugana kugambye. Nze wendi sikya Yerwa kisikulaga. Kenkulage. Naawe omanye lumo. Kino kiraba. Olabye. Gamba jiriko. Ekyo kyapa kya ttaka. Ate si 10 ku 10 naye yiika yayiika. Kati ekyapa akitambuliza mu lubuto wano. Akitambuza wano munda kiri mu kifuba eringa bulletproof baba. Sikyali mwavu munno. Asobola kufuula wange. Yamuga sikyali mwavu munno. Olwafuluma tutyo olwasooka. Motoka n'agiika. Nagirwa ampa ebisubi. Agenda maaso n'okunyumya. Olwo ekiri ekyakesezza leero. Wenfuna ekyapa kino. Ekyoba okola obanyi. Nga amagezi bagamba situla famire yonna ogitwaleyo. Kipyompyo baba abadde atya. Omukazi namugasirina mukazi sina addo omuntu gwenjagala ye gwenjagala. Kati naawe gikuwunyidde. Ngambwa nsisobola gamba mukazi wange nti nafunye. Era ono mukazi alina essente gwenjagala okwagala. Kati ngamugamba mukazi ogwazaalamu abaana ye ogenda mukolera ki? Wali kugwamu ng'ani amugamba. Era ne bwemba ngendera mukazi wange alina omukazi owewakane waba agenda omulaba abanga kamuje eyingira ettale. Yange eziika. Zuukuka yange teziika. Efirimu yino. Kati olina engoye zijja mu motoka yange. Nyensinayo. Kati addagala amutwaleko. Nonya baba. Gweni ng'okyayambadde ez'abaziisi noonya baavu banno. Kuyamba. Abanakutwalako. Olaba n'okubuulirako nafunye emmotoka nkuyamba buyambi. Gweni wabula omuyaayo ono. Efirimu egenda maaso. Omuyaayo ono. Mukama Katonda. Kakatuddako mu kidongo. Anti wulira. Mukwano gusaana mu ka dance. Bali mu kidongo. Namyenya yaleese omulenzi mu kidongo. Bali eno bakutuuka migongo. Wulira ekiri munda. Efirimu egenda maaso. Laba ekiri eno. Kale waliwo ajjanywamu.
omubazi sente zikusukuma osindika landa emisana kati akawungeeza ate oba muyaaye akawungeeza oba mukambwe efirimu yino tunuulira namyenya wadde talinaawo mubiri kayigumya amagumba ge mulenzi ono wanaba takirabye anaba wamputu nakwata mu luwato waliwo ekiwato guwato n'oluwato nanyweza mu luwato efirimu egenda maaso kati ye ng'omwenzi ono omuwala yasaze magezi kyomu nina okwete ono mwenzi nkuntya alina ewaka gy'atagula bikozesebwa waka ali ku bawala abanyirira bannange mukama katonda kadde kyasinga omwewuunyisa ebintu by'abawala bizibu abadde mu kidongo omuwala omulonde ekkubo n'agamba nti ali ku ggwe era n'akulaga ndi ggwe nga gwalinga gwasoose naawe n'ogwamatu naye nga kuba kulimba mulembe gwakwerimba ebyalaavu byaggwayo yaweta buwesi akwate ekkubo ave wano laba ekiri mu ndongo laba ekiri mu ndongo kaakano oluvannyuma bannaffe baakuba ekidongo baddankeera wano ewaka wa namyenya bane mwana gwankubisa kimanya amagumba agamu wagasengudde yambyendo nga amagumba n'agasengula agamu tegannadda ag'omu kiwato gali mu kifuba kati ono genda okwetegereza mukwano sooka olindeko wano walese tosibyewo walese tosibyewo basuze mu kidongo ewaka ne baggulawo wegendereze ennyumba nzigule wanje kyekiriyo ni kazooba ate mulimu ababbi ababbisa obukule mulinga mwe bayisiza olweyo mu nju ne mu kisenge wowe bakutika emifaliso pirokesi n'amasuuka amasepiki ejiiko wuma ne tampeko ne kateni bazitwala bannange banzibye buli kimu kyonna mukama katonda banzibye buli kimu kyonna bamukudde